era omuntu wa bulijjo wonna bwoli wosinza okuba nti ogoberera webale nnyo the inside story tutandikidde ku nteekateeka z'abasajja bayitibwa Abayisirayiri bwe batyo bamaze dda okuba nti balangirira bagambye nti eyinza okuba full occupation of the Gazan territory okusinza kubigenda maaso n'okuba nti bitambula munnaffe abasajja bayitibwa Abayisirayiri bagamba nti okusinziira ku biriwo tebakkiriza nti omusajja oli ayitibwa Omuhamasi anaagenda maaso n'okuba nti yawanika kakati kirabika nga buli kimu kiwedde bagenda okutwala ekitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza bagenda okuba nti bakitwala kitundu kya luwannanda lwa Gaza bakifuge ojja kuba okibalira ku ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri yes nabo okibalira ku Isirayiri Saba Minister ow'eggwanga erya Isirayiri ye Benjamin Netanyahu is set to announce plans to fully occupy the Gazan Strip. Essaawa yonna tannaba kulangirira mu butongole ne yakisiinyizaako bagenda kuba balangirira nti Gaza yenna tumaze okuba nti tumutwala ali mikono gyaffe Bayisirayiri. Netanyahu decision eno gyagenda okuba nti akola yes okusalawo okugenda okuba nti kukolebwa katugambe nti okusalawo kwawedde okulangirira okugenda okuba nti kukolebwa kugenda kuleetera amagye ga Isirayiri military will now expand its operations across the entire enclave. Ekitundu kyonna amagye gagenda kukisalako that is occupation bagenda kukisalako Abayisirayiri bagenda kusalako n'ebitundu omuli Abahamasi be bawamba omuli Abayisirayiri abawambibwa Bahamasi. Omukutu guyitibwa I24 News gumaze okuba nti gulangiridde ogw'Isirayiri. Omukutu gw'amawulire oguyitibwa Jerusalem Post nabo bamaze okuba nti balangiridde nti bwekityo bwe kiri. Omukutu oguyitibwa Channel 12 gwa Isirayiri nabo bamaze okuba nti balangiridde bwe batyo. Omukutu gw'amawulire omulala bagweta Ynet nagwo gwa Isirayiri bamaze okuba nti kirabika nga kimaze okuggwa. Gaza egenda kubeera under control of Isirayiri magye everywhere. The decision has been made. Chief political analyst yasinzire ku mukutu gwa Channel 12 n'agamba nti okusalawo kwamaze dda okuba nti kwakoleddwa Hamas okusinzira nno ku byavudde munda mu office ya Netanyahu bagambye nti Hamas okusinza ku Bayisirayiri bakitegedde nti Hamas won't release more hostages without total surrender. Aba Hamas tebayinza genda maaso nakuta bantu be bawamba be bayita ba hostages nga tewaliwo total surrender. Isirayiri egambye nti ekitegedde aba Hamas tebagenda kukkiriza era tebagenda kutaba hostages and we won't surrender. Kati ate naffe Abayisirayiri tetugenda kukkiriza. Yes, naffe tetugenda kukkiriza. If we don't act now, singa tetukikola kati, the hostages will starve to death and Gaza will remain under Hamas's control. Kati sawa ya kuguba mu Hamasi mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Isirayiri etegeezezza n'egamba yonga bweraba ebintu Abahamasi tebagenda olunaku tetugenda kukya bakkirize nti bakivuddemu ate n'eggwanga erya Isirayiri tebagenda kukkiriza. Kati ekiriwo option nti esigadde ku mmeeza yakubanga batwalira ddala ekitundu ekyo. Omanyi enteeseganya zibadde zigenda mu maaso wakati w'Omuhamasi n'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri. Abahamasi ekyobugagga kye balina mu nteeseganya zino zonna be bawambe ba Isirayiri abawerako be bakyalina abawambe Isirayiri bayita ba hostages. Omanyi nabagamba nti taamu zibbiri zikozesebwa simanyi lwaki naye abawambibwa Isirayiri bwe batwalibwa e Gaza tebabeera ba prisoners of war ba POWs tebabeera ba prisoners aba bulijjo wabula babeera ba hostages. They are held hostages. Okitegeera
kakati Isiraeli beerina Bafirisuuti ebayita ba prisoners basibe lwaki simanyi kati ekiriwo mu lutalo luno nga bwe lutambudde okuva omwaka gwa 2023 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2023 naku z'omwezi nga 7 bw'oba ojjukira Hamasi yarumba Isiraeli n'ettalo 12 okitegeera Hamasi bwe yarumba yatta Abaisiraeli 12 n'etwala abawerako ng'abawambe ba hostages mu kubatwala Hamasi yamanya nti bano bentutte gwe musingo omunene gwe nnyina bwe manyina kyenjagala Isiraeli yankolere guno gwe musingo kubanga Isiraeli emanyiddwa nti yagala nnyo abantu baayo teyinza kuleka omusingo gwayo gubeere emikono gy'abasajja okitegeera kakati enteesaganya zonna ezibadde zijja zibaawo Omuhamasi babadde bajja ne bamulembeekeza bagamba nti kakati tugenda kuyimiriza emmundu oteeyo 10 tugenda kuyimiriza emmundu taayo 20 tugenda kuyigiriza emmundu tugenda kugiyimiriza okumala ennaku 6 naawe oteeyo 15 Omuhamasi babadde bamutwala okitegeera Omuhamasi babadde bamulimba katugambe nti si kulimba naye babadde bamutwala waliwo omwana omuwala yayogera ekigambo yagamba atya babadde bamutwala Sirowule mpola mpola nga tebamugambye nti tebamulaga nti tugenda kukola ki Omuhamasi babadde bamutwaliriza mpola mpola nga bamutega enteeseganya zino nga awaayo abamu ku ba hostages Omuhamasi agenza okulaba bagenda muggwako kati ate bwe bamuggwako abatakyalina kyagamba Isiraeli awa bajja kumukuba kati babadde bagezi nabo ne bagamba nti nedda bano batulekere Isiraeli negamba nti abasajja baganye kubanga amazima gali nti singa olunaku lukyanga Abahamasi tebakyalina muntu yenna wa Isiraeli ebyabwe biba biwedde olutalo luba lubasaze flat olw'ensonga nti bakomandazi baabwe abawerako battiddwa abantu battiddwa ne bakomandazi b'Abahamasi battiddwa amazima gali nti banafuye kati amaanyi ge bayina kuba nti bakyayina abasajja ba Isiraeli n'abakazi be bawambye kubanga Omuyisiraeli yayagala muntu we kati Omuhamasi bw'oba mujjako bonna batakola kyovula babaaganye bata enteeseganya zaaganyi Isiraeli yabadde abagamba nti bonna mubate lutalo luggwe ne bagamba olimba bwe tunaabata bonna enkeero ojja kukomawo tukube baaganye okubata kati Isiraeli negamba okusinza kubiriwo tebagenda kukkiriza naffe tetugenda kukkiriza kati Abahamasi kye baakoze wakati mu kwagala kubanga bagambye nti Omuyisiraeli tasobola kuteeka mundu wansi oba tasobola kuva mu lutalo nga wakyaliyo abawambe eri Abahamasi kye baakoze balina akatambi ke baatadde nga kalimu omuwambe wa Isiraeli hostage omu ne bamulaga nga embirizi osobola okuzibala nga bolaba ebifaananyi by'abaana bafa enjala e Gaza ebibadde bitrendinga ensi emaleeta bukere Isiraeli nti eri mu kulumya abantu b'e Gaza enjala abaana bafa bakyala bafa ate n'abali ku layini wabafuna emmere Isiraeli abatta Abahamasi kye baakoze ne bafulumya akatambi kabadde ka ddakiika oba emu nga bukulaga omuwambe wa Isiraeli ng'embeera gyalimu eyungula ezziga Abaisiraeli abalabye katambi kano baakaabya amaziga nga bakulaga omusajja nga n'embirizi oziraba booti ng'alinga atalya mulamu ali wansi mu kinnya Abahamasi akatambi baakatadde nga bakulengeza Omuyisiraeli ng'ali wansi mu kinnya famire n'abantu abalina abawambe abali mu mikono gy'Abahamasi baakaabya amaziga amayitirivu ennyo bannabyabufuzi Isiraeli byabaweddeko kyawaliriza Netanyahu okwata essimu n'akubira buli akyalina omuwambe Gaza wansi mu ttanuuzi z'Abahamasi n'abagamba nti mutusonyiwe tukimanyi nti akatambi ako kaabakoze bubi abasajja baakatadde gabadde maziga Isiraeli nga bakubamu akafaananyi ba hostages abalala bali mu mbeera ki gabadde maziga Netanyahu naye mwennyini kyamuyisizza bubi n'akwata n'essimu n'akubira bali jjukira nti famire zibadde zigamba Netanyahu nti bannange komya olutalo ffe batuwa abantu baffe kati munnange gye biggweredde nga Isiraeli egenza okulaba nga bw'otafiirwa tofuna oba bano bafa baffe tebakyogedde naye nga kirabika kye bategeeza bagenda kulumba yonna batwaleyo amagye
kubanga ekibaddewo abahamasi babagamba nti singa mutuuka mu nfo omuli ba hostages tugenda kubatta. Ebifo bye babakuumiramu wansi mu ttanuuzi byonna byetolooza bbomu. Nti Israel wagezaako okukolera ensobi n'ogezaako okozesa ekifuba bano battabatte. Kati Isirayiri tebayogedde kubanga bagambye nti n'ebifo we bali wansi mu ttaka tugenda kugendayo kakati ekiba kibe. Isirayiri erabika ng'emaliridde okufiirwa ba hostages. Balengedde ng'embeera gye balimu bagenda kufa. Abasajja batadde akatambi nga kakabya n'amaziga ba Hamas. Kakati tutegedde nti Isirayiri egambye nti kakitwaliwe wano katutwalewo tumanye nti ekizibu kiwedde. Palestine ewakanye ne bagamba temukkirizibwa, naye woofiisi ya Netanyahu bagambye nti bagenda kuba balangirira essaawa yonna. Wo kabineti yatudde ekitundu bagenda kuba bakitwala nga be bakirina mu ngalo ttaano, kitegeeza nti omuhamasi anaaba takyalina we yeegirisiza, banaabeera bamututte. Kakati abahamasi bawangalirawa mu ttaka, tebalina nkambi z'amagye okusinga bawangalira wansi mu ttaka mu zitano. Isirayiri bw'ekitwala waggulu yonna, olwo omuhamasi agenda kulwanirawa. Kizibu nnyo kyakunyonnyola. Kinaabeeramu emirembe giyinza okulwawo, naye ng'embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula. Netanyahu agamba nti ekiruubirwa kyabwe ekinene kikyali kyakulaba nga ba hostages bonna bagenda maaso n'okuteebwa, Hamas ebeere eliminated. Kati batugambye nti balindiridde kulaba kyekigenda okuba nti kiddako akadde kano kennyini, naye nga Abafirisuuti 693 be bagenda maaso n'okweka nti oba oliawo be bakagenda maaso n'okweka nti bafa. Kuliko abaana 1,843 abafudde mu lutalo luno kasookedde nga lugenda maaso n'okulabika nti oba oliawo lutandika. Abahamasi munda mu ttanuuzi zaabwe gye bali mu mikwesese bakyayina bannansi ba Isirayiri be baawamba 49 be batta Isirayiri bali 49 naye wansi mu ttaka 49 wansi mu ttaka gye babakuumira batadde akatambi kamu. Kakati kuno kwa 49 kigambibwa nti 27 bayinza n'okubanga bafo. 27 nti bayinza okubanga bafu, naye ng'omugatte 49 be bayina kuyinza okubaako abafu 27. Kati Isirayiri egamba nti katutwale ekitundu kino, ngenda kukubuulira ebitundu olwedde ebiri occupied by amawanga amalala. Okutwalibwa okw'e Gaza Abarabu bakivumiridde nga bwe bavumirira enteekateeka yali ekoleddwa Donald Trump ne Netanyahu nga bagamba nti abantu bano bagende maaso n'okweka nti babajjawo. Ekyo kyawakanyizibwa nnyo n'amawanga g'Abarabu ne gasimba ne Nakakongo nga bagamba nti okujjawo abantu simanyi basooke batereeza ekitundu tekijja kukola. Kati Isirayiri erabika egamba nti okujjawo abantu kigenda kukola. Kati katukole full military occupation. Full military occupation kitegeeza nti Gaza yenna tebagenda mugoba mu bantu, abantu bagenda kusigalamu, naye ebyokwerinda bya Gaza byonna bigenda kuba bitaking over by Isirayiri. Isirayiri efuuke poliisi, bafuuka amagye. Omuntu bw'aleeta amagye ku ttaka lyo n'ateekawo enkambi yabeera afugawo, kitegeeza nti ekitundu kino kigenda kuba kifugibwa Isirayiri. Amagye ga Isirayiri nga ge gavunaanyizibwa kaakati ku Gaza. Emabega eri Abahamasi babadde bavunaanyizibwa ku kitundu kino mwattu nga basolooza n'omusolo, okitegeera. Kati Isirayiri singa akola a full military occupation kitegeeza nti byonna ebiri awo yalina okuba nti abivunaanyizibwako. Yanabavunaanyizibwa ku baani abalina okutuusa services ku bantu, yanabavunaanyizibwa ku baani alina okukola enguudo. Omuyisirayiri yanabavunaanyizibwa ku buli kimu. Kaakati kitegeeza nti ekitundu kibeera mu mikono gy'abasajja bayitibwa Abayisirayiri, banaabeera bakitutte. Tekitegeeza naye bagambye nti wo cabinet yamaze dde okuba nti ekisalawo. Briefly woofiisi ya Netanyahu netubuulirako. Kati amawulire agaliwo galaga nti ekirangiriro ekinene kigenda kuba kijja. Netanyahu asuubiddwa agenda kubajja atubuulire kiki bagenda okuba nti bakola, naye ng'ekiriwo kyekyo Gaza agenda kuba atwalibwa mu butongole abasajja bayitibwa Abayisirayiri. Eggwanga erya Syria, Isirayiri eriwambako ekitundu ekiyitibwa Golan Heights n'okutuusa olunaku olwaleero. Isirayiri egamba nti ekitundu kyayo era bw'okirumba ekugamba nti oba olumbye Isirayiri.
Golan Heights yatwalibwa bw'omulumba olwaleero oba olumbye Isirayiri yadde nga kitundu kya ggwanga eriyitibwa erya Syria era nga boolaba ekitundu ekiyitibwa Crimea ekya Ukraine Russia kyeyatwala mu mwaka gwa 2014 bw'olumba ekitundu ekyo oba tolumbye Ukraine oba olumbye Russia newankubadde kya Ukraine wabula Russia yakibabbako kati bw'okirumba oba tulumbye Ukraine oba olumbye Russia era ensonga lwaki n'amagye g'eggwanga erya Ukraine bulijjo nkubuulira nti eyo gakolerera obulumbaganyi kubanga ekitundu ekyo kyagenda maaso n'okubeera n'okugwa mu mikono gy'Abarussia mu mwaka 2014 kale no Gaza okutwalibwa kitegeeza nti anaabafuuse nga Crimea ng'ali under Isirayiri ebintu gebigenda maaso n'okuba nti byetambula binataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo amawanga ag'Abarabu nago era gavuddeyo ne gagenda maaso n'okuwanvuya ku maloboozi bawakanya full occupation of Gaza nga Netanyahu bw'agenda okulangirira oba nga wo cabinet olwedde bwe yasazeewo edda. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo wabula nnyo akyatuwuliriza era atugobera wonna wooli kankujukize Hub Horizon Research Clinic bali wali ekawala opposite Good Times ekkubo eryo eriyita ku mukono ogwa kkono oba bw'ova ekasubiisako ku Good Times katono then ku mukono ogwa kkono ekikubo ekyo ekyambuka we wali bannaffe abo aba Hub Horizon ekibande kyabwe ogenda kubaawo kiraba bulungi nnyo bakujjanya nga bakozesa eddagala ery'obutonde bajjanya endwadde nga prostate enlargement omwami bakuleetedde ekyupa gye bayita Strongman egenda kuyambako gweyagazwa prostate omugongo gukuluma ofiisa kumukumu buli kadde ate nga ebisenge bibulamu ekyupa egenda kuba munnange ekkolera bulungi nnyo ate nga bakuleetedde ne zero infections egenda kuyamba kugwe omukyala agenda maaso n'okayika nti munnange wena infections nga zikumazeeko ebbanga abagamba nti ozibikira mu nseke ate nga oyina ne kabootongo n'endwadde endala ekyupa egenda zikola ku nayo ya mitwalo 4 omwami bakuleetedde musongola mixi bagamba nti ekya size n'amaanyi ojja kuba nti weekwateyo bagiyita musongola mixi. Hub Horizon bali ku simu noti 750 87 ne ku WhatsApp kweri eddagala ya mitwalo 4 bakola ne delivery 0785 43 84 55 0750 87 43 banafa ojja kuba bafuna bulungi noti 750 87 43 wajja kuba obafuna bulungi kakati kankujukize abazevego Employment Bureau Uganda Limited yeetago omukozi wa wakeekenezeddwa bulungi banafa batuukirira ekitongole ekyo kyesigika kirina license n'obumanyirivu mu kutendeka abakozi abawaka n'okubawa emirimu bakakasa nti bakuwa house girl atajja kukoma kulabirira baana bo bokka wabula okakasa nti bafuna obudde obw'essanyu n'obukuumi naddala nga toliiwo eno nsonga lwaki bakebera n'obwegendereza abaana abo be bakuwa abagenda okubeera abakozi babeera ku mutindo gwa waggulu ba house girl obatwala nenga omusala gwabwe guba ku mitwalo 15 ku 10 wakati w'emitwalo 10 ne 15 ayagala ba house girl abatendeke obulungi abamanyi ekyokukola wekwati bannaffe bana Bazavego Employment Bureau Uganda Limited bakubire ku noti 754 55 8855 0754 55 8855 gwe munna Uganda yagala omukozi owawaka house girl oba housemaid 0755 0754 55 ate nga ship ya SBS gebasabaze byamaguzi okuva China ennaku 17 byabituse Mombasa company na kusatu leta container number oyagala kwegata ne banno bakufuna Mombasa Plaza batufu bakula clearing ne forwarding genda ku Mombasa Plaza gwayagala okusubula China bakubire ku noti 7 noti emu nyamukage mu lukaga 9 noti 7 noti emu nyamukage mu lukaga 9 Mombasa Plaza level 2 room number S13 okulira na Equatorial Mall banafabo abaship with us ugeno kubanti obasisinkana tukoma Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile
koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo, obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako. Aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba. Bagula wamu n'okutunda ettaka, batunda amayumba wamu n'okuyamba ku gwalina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira. Beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba, okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba. Bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka. Bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka. Naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako, bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza. Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S. Okumanya ebisingawo 0704 99 27 86 oba 0775 56 22. be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited. Kwatagana nabo katikati. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Ku mulundi guli kyali kituuza, abaafungiza ku olwo kati balina we batuuse. Olugendo lw'okwejja mu bwavu si lwa kusumagira. Fungiza tukole, fungiza tukole, fungiza tukole. Lindirira. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola. Nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*1 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 072 Big thing Kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya. Weefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasule mpola mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10,000 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi. Nga tuli wamu, vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabula nnyo munywanya kyatumbudde wonna wooli. Kakati America ne Russia tubadde kuzirobera wiiki eno. Wavudde ekibuuzo nga kigamba nti ddala omesajja America n'Omurussia baali balwanyeeko bukyanga ensi ebaawo waliwo wadde full scale war wakati w'abasajja bayitibwa Abarussia n'Abamerika. Ngina kiddamu yes tugenda kuba tukiddamu ogende maso n'okuba nti munnange okitegeera.
wa mukulu Tony webale kugoberera nkulengedde wano ku YouTube Joseph Kasanje gavumenti oli kisubiru nyoli akalagala bamunanika luwero wabenyo kubanti munango tuliza namwe abatugoberera nga musinze wa Joseph Kasanje gavumenti oli yes gwali kisubi nabala mwebale nnyo tugenda kakati genda ko kumurasha no America bali balwanye ko kibuzo kiri nti bali balwanye kutwawulidde byazirubira ne bano bali bekubyemu ngenda bikubulya kakati awe tudda kasoke nkujukize eggonero ly'omugongo abantu mwena mutegeeza nti bawaletedde enzijanjaba empya ey'omulembe era abalwadde b'omugongo nga magumba gaseesetukaneganyega nerves obanga omugongo gukuluma bagenda kuba bakujjanjaba owonerera ku ssente entono ab'eggonero ery'omugongo bagamba nti bakozesa enkola eyitibwa therapy treatment massage home care ate bagende maaso n'okuba nti munnange owona bulungi bajja ewaka bavaawo owonye ngamba mu abalwadde b'emigongo keekadde mutereere abalwadde b'amagumba keekadde amagumba gatereere nga wekwata bannaffe bano bali wali Kawempe kutano maso ga katale ekizimbe ekya Kawempe shopping arcade ekipande kinene ogenda kuba okiraba bw'ogenda eno oba ogenze kuwona mugongo n'amagumba oba togenze kugezesa kati okugezesa okukoze kati baga magendo obone munafa asanyalala mugejjo kiwanga bigere bizimba bikuma omuliro wekwate ab'eggonero ery'omugongo bagenda kuba bakujjanjaba obonere bulungi nnyo nyine ddala balina home care bajje bakani bakujjanjaba bavaawo owonye ku simu notu 51933 noti 0 noti 0 7 wagenda kuba bafuna bulungi nnyo essimu eno ya Airtel ne WhatsApp kweri yogera ne doctor omugambe nti omugongo gumaze ku bbanga bwereti ndi wano mu kagaali ndi ku muggo doctor agenda kuba atakubulya bulungi nnyo